Musumba Sandra. Waji Musumba Patrick. Nsanyusa okulaba. Ale Musumba. Mukama yeebazibwe nnyo. Amina Musumba. Mukulika amakubo. Musumba twavaayo. Twakomawo bulungi. Mukama yatutambuza. Olugendo lwali lulungi. Olugendo lwali lulungi. Okutwaliza awamu. Twatambula bulungi. Twatuuka bulungi. Banne Mukama twagala okulumiza erinnya lye. Era ekitiibwa tukimuddiza. Ebintu byali birungi. Byali birungi nnyo. Abantu twabasangayo. Abantu nga baatulindiridde dda. Abantu nga basanyufu. Abantu baatwagala. Kwegamba omulimu gwa Mukama gwakolebwa. Omulimu gwa Mukama gwakolebwa nnyo. Ogwo ekyanda kiboke tugende mugende mawanga mubuulire enjiri. Mazima twagibuulira. Ebitonde byonna birokoke. Abantu baalokoka. Batuuke ne mu kumanya. Abantu baamanya Katonda. Mwebale kukola mulimu. Abantu baatutegekera. Babategekera. Baatwesunga. Baatwagala. Baatuwa ebyokulya. Baatwebaka bulungi. Bantu b'abantu. B'abantu. Era mbaddeyo nga mpulira nkweyaliikirira. Naye Mukama yeebaze baba bafaako bulungi. Baatufaako bulungi. Nti tulina mission ate negituteekateeka. Mission egituteekateeka. Tugenda nkya. Mugenda nkya. Tugenda nkya maama. Omanyi kinyuma nnyo okugenda mu kifo ekirala okubuulira enjiri nga mweteeseteese. Awo ekigambo mukiwa bulungi. Abantu bamanya nti nabano bantu ba Katonda. Ate era okweteekateeka kirungi nnyo. Naye okweteekateeka nkiwa tumaze okweteekateeka Musumba. Kubanga olwo n'abaana batabani fune balaffe okuli John nabakwasa obuvunaanyizibwa balabe nga bakola ku bayimbi, bakola ku byokulya, bakola ku byentambula na buli kimu kyonna n'amakwaya gonna. Oyiseeyo byonna nga bitereevu bulungi? Nayiseeyo nayitayo kuba twafuna meeting ne tutuulamu nabo ng'ebintu byonna bamaze okweteekateeka bulungi. Ye Musumba waffe. Nga tweteekateeka waliwo abantu abamu betagenda kugenda nabo. Simanyi oba kijje oba Musumba bankugambe ntya. Nze mukulaba okwange ndabanga awatali buzibu bwonna. N'abatabani baffe ne bala baffe bengenda okubuulira. Ndabanga waliwo obutali butebenkevu mu bo. Mutabani waffe gwe bayita John bamusanga nga nywa omwenge nesigala nenkola okunoonyerezaako nga nze nakukola nembaako ntuuseeko bwenkomye neŋŋamba kati ebijulidde kambirindize maama ate ansingako osanga ate ye okulaba okukwe kujja kuba ate kwanjawulo okusinga okulaba okwange. Naye ng'ebigambo bitambula tebiri wano wokkawokka naye ne mu balala bitambula. Naye nze mukulaba okwange ndabanga ate abawaayiriza. Ogenda kwogerako n'abaana abo ffe nga tugenda kuleka ngenda kubayita mbagambe nti Musumba Sandra abeetaaga ayogeremuko nabo. Maama nayogerako nabo naye nga bwe nkugambye nze nalabanga waliwo okuwaayiriza nga mu nsi eyo naye mbadde nkyakisabira. Musumba tuleme gamba nti kuwaayiriza. Abaana bano bwe babeera mu kkanisa oli watuukira okugjayo ekya munne akireeta akiwaabire wateekwa okuba waliwo ekiri mundaawo ekyamaanyi kye tutamanyi. Bayinza okulaba kinaye nga waliwo ekiri munda ekibatawaanya. Kati tuyina okuyingirako mu nsi ey'omwoyo ne tusaba ne tulaba abaana bano bali batya nga tuggyeko ekyokuga nti lugambo kuba bonna tubakola kiri tubeetaaga. Bane tweyanza nnyo Musumba Sandra, Mukama akutwere nnyo omukisa. Naye nzikiza Musumba nga wookomyewo abaana okunayogera nabo manyi bajja kukyuka.
naye mwebale omulimu amiina mwebale byonna byonna byembadde mukola ogenda mu maaso mwebale nkimanyi tebiba byangu naye mwebale tweyanza musumba webale nga muli bulungi nsumba mukuliko eyo twavaayo bulijjo tubasubwa naye mwebale kuweereza mwebale kutambuza mulimu wa mukama kale musumba kyonna kyemukola mu kanisa mukiinako empeera weewaawo era temweganya temubaamu mutima kubeera nga mukukuluma buli kyonna kyemuweereza kubanga empeera mu ggulu gyeri kyekyo kyennyini mami era nasanyusa ennyo si wabi musumba Patrick alina ensonga ze yaŋŋambyeko kuba ntuufu mami ate ensonga ki yaŋŋambye brother John muzimanyiko ensonga za brother John nsumba nze nzimanyi bulungi okakasa Brenda nsumba nzimanyi bulungi ate Anna nsumba nze asigano zitegeera bino kubanga yensonga lwaki batugaana n'okugenda mu mission bo gye bagenzeemu n'atugamba nti notusigale ng'ani abagamba musumba Patrick olaba musumba oyo musumba Patrick twajja ne tumunyonyola byonna ebikwata ku John kuba twagenda olaba ku John nga tasabye ku olwo bwe twagenda ne tumusabira ne mu kuvaayo ne neerabya sikaavu yange ne ntuma Andrew agenda agireeti Andrew n'ansanga mu kkubo n'aŋŋamba nga aleese sikaavu n'aŋŋamba John anywa omwenge anywa n'essigaali ate nga Andrew tasobola musalako kigambo nange ne ŋŋambako Fiona n'abigambako ono n'abigamba ku musumba Patrick n'awakana ngalowooza tumulimba musumba olaba musumba Patrick tumugamba ensonga zaffe tazitwalanga kikulu balowooza tukola ki tukonjera John titetumwagala John mwamulaba yategeera nti mumulabye ate musumba kikyenkugamba engeri Andrew gyayagalamu John yali tasobola kulimba era yamulaba najja naŋŋamba yategeera kati kyetulina okukola bwe muba mwalaba John ye era gwe yawa obukulu byonna yabivunaanyizibwako John wano twayogera mu miitingi n'anyiiga ngenda laba musumba Patrick agenda kwogerako naye kuba ensonga ezo tugenda kulaba kinaabeera kale musumba naye tweyongera okuweereza Katonda kakati Anna wangi musumba ne Brenda wangi musumba ensonga ezo nzitegedde era tugenda laba musumba Patrick nsobola okubeera nga njogera naye ku nsonga za John naye naffe tulina okusooka twetereeze Anna tulina okwetereeza Brenda tulina okwetereeza ye musumba nga tetunalaba John mwenge gwanywa naffe kenye tulina okugyamu obukuku bwe tulina mu mitima gyaffe Katonda akebera mitima ate Katonda waffe tatuula wakyafu tatuula mitima mikyafu yatuula mu mutima munda era akebera mitima ano ne bw'obeera nga oyogera bulungi naye nga mulimu okuwaayiriza mulimu obujja Katonda waffe bitakola ki tabyagala tuweereza Katonda omulamu atuula mu mitima gyaffe tatuula wakyafu katulina ffenna tulina okwerongoosa ne tujjamu obujja kubanga kiri kyemwogere nti Patrick musumba amwagala nnyo tuyinza okuba tukonjera oba bujja oba fitina naye byonna twerongoose tubijjemu mu mitima gyaffe bwe tuba tuweereza Katonda tuweereze Katonda mu mazima ne mu butuukirivu Katonda waffe gwe tuweereza wa bujja ate ffe tuli yeekaalu ya Mukama atuula mu ffe ye Katonda tatuula wakyafu katulina okwerongoosa ne tujjamu obunanfuusi ne tujjamu ettima ne tujjamu enge fitina ne tugijjamu mitima gyaffe ne tulyoka tuweereza Katonda anaddamu okusaba kwaffe Yesu yeebazibwe tewaliwo kirema Katonda ate ekirungi chansi gye tufunye musumba Patrick yagenze ne John si bwe yagenze naye kati ffe tukyalinawo chansi gye tusobola okukozesa sobola okwegayirira ku lw'obulamu bwaffe n'obwa John Katonda tukolemu omulimu banaagenda okudda ng'era eyo chansi tugifunye katugende mu kusaba n'okusiiba twegayirire ku lw'obulamu bwa John n'obulamu bwaffe ate Katonda akole omulimu obuyi bweyo kituufu ana mami kyayogerako kituufu
tulina okukyusa obulamu bwaffe. Naye John ye sisuubira nti anaakyuka. Ajja kutereera. Kale mami. Naye Sister Anne, nsumba ebigambo by'oyogedde mpulira byenkuttako nnyo. Simanyi lwaki naye mpulira nkyusiddwa nnyo. Twetaaga ntukyuse obulamu bwaffe ne tuba ku John. Mukwano tukwebaza webale kulaba Awakening Films. Tugenda kubakolera films endala nyingi nnyo ezinyuma. Jjukira firimu zino tuzikola olw'okugulumiza obwakabaka bwa Katonda n'okugolokosa abantu baddeyo bafune okwagala kwa Kristo munda mitima gyabwe. Kati tubadde tukusaba otukolere ekyomuwendo osubscribinge ku channel yaffe, ate bw'omala okubirizeyo abantu abalala lwakiri 5 oba 10 oba 2 basobole okusubscribinga ku channel yaffe. Kigenda kutuyamba okwongerayo guno mulimu mu maaso tugutwale ku level endala olwo Kristo agulumizibwe. Tuchakolera firimu ez'endala nyingi nnyo ezinyuma, n'olwekyo subscribinga ku channel yaffe ojja kubeera ng'ofuna buli firimu yonna gye tuteekayo. Mukama kuwa omukisa, Mukama kole bulungi.